Wano wenyini. Tukolere wano. Byani ene wale nnyo bweti. Sagala otogere direte. Osoma ebigambo bino naye nga tobisoma bulungi. Tunyonyole lwaki osoma ebigambo by'Obwakabaka bwa Buganda tobisoma bulungi. Tandikira anadde ekisooka nange saafuna okugeza kusoma Buganda naye ate Buganda ndwogera. So abasinga baagala okumanya, are you proud of where you come from? I'm so proud. Omusajja musooka ate sosoko okuze ku bantu b'ebisoko bagambe leero okyadde ku masengero. Abaana mwena batulaba babuuzaako era mbibaza gye mutambuzaako emikono eyo naye nagye mutambuza. Leero tuli ku masengero nga ne baganda bange. Kiki mulamwa ky'omukulu okuleese ku masengero leero? Ekindeese ku masengero leero omulamwa gwa KabakaBirthday erina omulama gwenjagala gwensuubira nga nze guma nsobola okwogerako ate nenkwogera eri bavubuka abange kutuyigamu ekintu. Oli musajja musoga wakomadde okugerako ewamu ebisoga enjayo mingi ate ebisoga nze I think because it is a village tuyinza kuŋŋamu kubanga wakaeri mba nina okwebbirira kalubedde madamu z'emirimu afunyemu akadde akawumuza ngenda mu kyalo n'emyaka emala. Kitutegeeza ogenda kukyalya ku kyabazinga nga bozze ku masengere. Okukyalya kyabazinga muganda wange tikangambe kati nga wanaagamu munaye nzeeko e Buganda tambudde kugangendeko e Buganda genda ekirimu obviously nabo ekyalo kiba nga kiri Buganda ojja kugenda olabe maama oba ogenda olabe taata oba omuntu yakuzuukula mu Buganda naye ate omala balabira olaba ebyengera by'ekitundu ky'olaba kati nze ngenda kati ebisoga ngambe ninayo shows nga sometimes nzo nambula nengamba nenzeke nzikiddeku wansi wammange eno nambula ebintu byaffe ebyobusoga nembiraba. Twogereko koku wano obadde weewuunya ekintu kino ekya Ssaabasajja okubanga yateekawo omulamwa guno gwaleeta okubanga tutandikawo embeera ng'eno ey'okubanga ey'ettoffaali n'okukolera obulungi bwansi ebusoga ebintu ebiti gyebiri ate obusoga bunange kiyinza okugamba it's another tribe that's gifted with a lot of things. Erina ebyengera bingi nnyo ate abasoga tugabiddwa mu like tulina a lot of highlights eziraga ate eziraga amakulu ate nga zisazaga busoga but what shows that you have no difference with Uganda olaba nga omanzi omukati bawondabiwa mu masengere njakulaga bondage eyo yeraga yatunanjawulo nza mu Uganda bana musoga tuli bamu era tuli bantu. Twogereko ku musical ne association yo eri Oluganda olulimi Oluganda ebiseera ebisinga oba oyimba ennyimba zo ziri percentage ebula ebina gye yeekubira oluzungu oteekamu lungi ate nga audience yaffe wano Oluganda erenge gyerwembracingamu. Ndi mwana omulembe gwa Mutebe ate omulembe gwa Mutebe abasinga tusoma omulembe Mutebe ate abasinga tusoma abantu so nange nfunye omukisa okusoma so wenyimba ennyimba ezimu nga zirina olulimi oluzungu munnange osanga nja kwongerayo ekitundu kyaffe obutono etuna mu Uganda that art nfumayo ne muwanga era kyobola nebbira namanenza nemana nenzaki mu Uganda oba mu Busoga kubanga ennimi zonna nziyimba ate zensinga okukatiriza mu Uganda Busoga zezewa. Naye oyimba nnyo Oluganda n'Oluzungu Olusoga nga lutini nnyo kiki lwakutamye wamu? Nedda nina ennyimba nnyo Olusoga nyingi nga luliwa kaweerage kawalayiwe kaweerage nenda mboneko ekikweraze ekyo luliba lulala ngenyiba bulungi Olusoga nyingi nnyo ate okubanga nze nkyali muyimbi ate nga nkyayimba nkyalina privilege okubanga nkyali mukubukaza ati nkyayimba ate nyingi nnyo ebikwatagana kyendi nejemba kubanga omulamwa gwange nga nze omuyimbi kumanyiza abayimbi kiki n'abantu abampakira kikyendi what am I doing story yange etukerera. Oli proud okuba nti oli Musoga? Ndi so proud. I'm so proud to be Musoga. Kati ku nsonga eyo omulamwa gwa Kabaka lwakubanga gwogera ku bya siriimu mu Busoga lwennyini engeri gy'oli proud okubanga oli Musoga njagala tusooke tuadressingemuko omulamwa ogwo because tiimu eri wano nene y'abannamawulire naddala mulimi Olusoga tubulizeeko abavubuka abali kya siriimu kino nga bwe okitegeera nga kiyinza okuba ku siriimu kirwaire kyamaanyi okubanga KabakaBirthday omulamwa gwibye
omulamwa gw'amaanyi ate guno omulamwa gukyakwegezaawo ka kintu ky'amaanyi kuba guno omulamwa gwegeza kati siriimu kirwaire ky'amaanyi mukiyita so if you see that Kabaka's idea yakwamba abavubuka muna muyetuje tulumuke it is a way of sensitizing kuba abantu muna twebereremu twekuume ate n'abakalina tukoze batya okuyamba abakazira okuba nga tebakafuna kitegeera so guno omulamwa n'ogundeesa n'okwebungabunga nakwamuna nganidde ng'omuvubuka ali mulembe guno gwa Mutebi ate nga ndi mu Buganda nga mwetamuza emirimu gyabwe. Prince Omar, erinnya lyo Prince Omar ddene nnyo mu industry eno if I may say, naye litambulirako nnyo obwenzi n'okwaganya abakyala. Gwe weekuumye otya okuba nti tolwala siriimu? I think nga wenagambye omulembe gwa Mutebi guno nnyo omukisa so olaba ng'omulama Kabaka's guvuddeyo okubanga n'abagutaddewo bali mu mulembe guno gwa Mutebi that omukisa okuba nga tusomyeko tuli sensitized you acknowledged about it so ife abantu abamu ngaffe ngambe kati nganze omuyimbi mba njagala nga abawagizi bange bakimanyi bamunange omanyi olaba Omar azze ku mulamu wange guno kitegeeza omulamu ogwo gulimu ekyokuyigamu kuba gulina amakulu weebuti yes so ekintu ky'okusoma tukyebaza nnyo omulembe guno gwa Mutebi. Ogambye nti oli proud okuba omusoga siwe kiri naye omuntu bw'awulira erinnya oba ekintu omusoga alowooza ku kintu kye bayita emyaka 45. Tuddeyo ku mulamwa guno ogukuleswa n'olunaku olwaleero bayimbi bangi twalaye nga bakola ekintu kino before you doing it nga Prince Omar kino wayagadde kukola kugenda na mugendo peer pressure ng'omuyimbi oba it's been in your calling okwewawulira omulamwa guno kuva wenayingira music ono binali mpulira olwogera ku bayimbi that abayimbi bafa siriimu ekyo fenafena tukimanyi so ife nga funanze omuyimbi omufuto I want to be acknowledged about siriimu saagala nange Omar kimutwala ekirwadde ekyo ate nange saagala muntu ampagira kimutwaliremu oba abe nga takimanyi so kyowa nange neereeta neŋŋamba kanneereta ekyogereko wabuna omulamu nange ngubeeremu osanga ayagala Omar naye n'ategeera omulamu ogukirimu. Omar nga tuli mu kumaliriza abayimbi bangi muvayo ne mujja ne mugula ebintu nga bino but when the actual day comes nga ku Sunday temulabika kino gwe just for the sake of image oba ku Sunday kabaka nga kulawo ng'asimbula abantu ono ayinza okugamba ku kitunga ekyo Omar gwe gusoose okujja wano era gwe gusoose okuba nga norand first time mwaze lwaki nkikoze omanyi bwe twogera ku bintu okukyukangana mu mbeera yonna kinatandika na muntu akyogerako so let it start with me. Yeah, let it start with me ngaza akyatula ngamba bonna avuka twebeere muno as well now let me be the example era onakwera abantu bajja kunda bila kumanja kubeera waladusako ku misinde emisinde nziruka ate empuga ebintu byenkola odukirawo emisinde nziruka nga bango banga nziruka ebizibu nziruka ababbi oluwa street nate but this is different this time I'm running on for the cause that banange ekintu kya siriimu tulina okitya tulina ate okukiwa ekitiibwa that in the way that we have to be sensitized about it tukimanyi ate tumanyi n'obuzibu obuli mu siriimu. Kale yita abantu yita abavubuka bonna munna abali mu Buganda abasoga n'amawanga gonna kubanga Buganda tegoba kubanga olaba nange musoga emirimu gyange gidabiza ate gitambuza mu Buganda so bamujje tulike omulama guno kubanga bw'okujja okudduka kyongeza mulamu gwongerayo n'oyo atasobodde bamutuka ku kimombe bw'ojja okudduka kijja mutuukako ajja kumanya obulabe buli mu siriimu ate n'ajja kwekumba omulembe gwa Mutebi gube nga guyimiridde gube nga buli omu amanyi okuddabiza obulamu ate nga bukuumire. Kale tweyanze oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.